Yes, okay, yes, right, tugenda maaso. Atene Chotera Film Productions bakutusizaako efirimu yaabwe ey'omulembe era nga tuno tugenda kuba tugira babulambalamba mu bitundu ebyenjawulo. Evudde no bannaffe aba Duncan Digital Studios nate nga bulijjo abasangibwa ekyotera butereevu Uganda. Tutandika butandisa tukwanjulira Duncan Kataala ng'ate naye y'omu ku bazannyi ba firimu eno etandika. Sagala akunyumiriza omunyumiriza ate nate. Tutandika butandisa tugenda maaso. Ronald Omusiru azini Ronnie entandiko egenda maaso. Tulina kulika ndio subwa ntandiko akifananye. Batugamba ni Kyomuhendo Angel ng'akwerezanga jjajja. Entandika butandisa egenda maaso ate nate. Bagamba ni Mwesige Alex ku screen. Ntandiko wa firimu egenda maaso mbulambalamba. So nga bagiyita Kalyaama, the village ghost, omuzimu gw'ekyalo. Kale no Chotera Film Productions bakutusizaako. Tutandika butandisa firimu yaffe egenda maaso. Duncan Digital Studios ate nate nga bakwatidde ekifaananyi kino. Entandikwa firimu egenda maaso mpolampola sanda kunyumiriza bunyumiriza era nga Duncan Kataala kennyini ye yakuwandiikira. Tutandika butandisi. Kale no tuliko mu kyalo ddala. Bagani Mwesige Alex ye yakutte ebifaananyi. Waliwo ekitundu mwe tutandikidde Kyomuhendo Angel costume designer waayo. Ekyatandika butandisi firimu eno egenda maaso. Tulengera abaana abato abageza okuleka ne beerabirira. Ono kati wuno akuŋŋaanya nku Ronald Omusiru ye yanoonya ebifumo. Nkyali ntandikwa. Duncan Kataala ye producer waayo. Evudde bannaffe ab'ekyotera eno tutandika episode esooka ya firimu eno. Eri tulengedde waliwo agezaako okuŋŋaanya enku ono n'aleeta omuyaayu. Chotera Film Productions mwena abatulaba mulina okuba ne mutuyamba ne musubscribinga ku channel yaffe eya YouTube eya Chotera Film Productions. Era tujja kuba tukutuusaako serie eno nga bweddirira. Ono yabadde agenze kulekani akola ki? Aleeta enku. Ate munne n'agenda aleeta omuyaayu. Munnange ngezezaako byonna nga byensobola. Ekyokulya tewali. Jjajja oba bannange yalaga wa gy'ataave. Jjajjaabwe abaana bano gwe baali babeera naye alina gye yagenda era okudda kwe kuli mu lusuubo kubanga ennaku amazeeyo nnyingi beewuunya wa gye yalaga. N'ebyokulya bitandise okuba ne bibasumbuwa era nga n'ekituufu ekyokola kye batannaba kulekaani bamanya. Bambi ono wuno aleese enku nze kansooke maanyi omuyaayu. Baabo naye koleesako kakayaayu kali kakulu bulungi. Omanyi omuyaayu we guba tegunnakula teguliika. Baabo kaka tuba tuli awo ate nga aliwo abaami babiri baabano abasembedde. Nze nkubuulidde bino ebintu by'okufa obwavuze sijjaffa bwavu. Owulidde? Kati gwe kyolina okulaba nga weefuule beera mukambwe ennyo kwakati bino ebintu by'ensi ebyatuuse byakambuwala. Bw'oba tokambuwadde oyavuwala kambuwala ogaggawale. Beba omukwana ababiri Duncan Kataala oligino ne Ronald Omusiru bombi. Naye kati bamaze ofuna information. Waliwo ettaka erimu lyabeerangako omukadde ne bazzukulu be. Naye ate omukadde ono takyaliwo oba yalagawa. Omukadde oyo yaleka abaana mu nnyumba. Naye baagala bagenda okulayikani omukadde ono adda ng'abaana babafulumiza tugende. Nga n'ettaka tulitunze. Kale ne baba boogera ababbi b'ettaka sooka ofune ekifaananyi. Tulengera Duncan Kataala ayagala nnyo okuwanuza eminoko naye effujjo gye limutuusiza wazibu. Kati olaba omugagga oba olina okugira okwegendereza. Wabaali bagaani ku ttaka eryo baali baziikawo abantu emmanga eri. Kati omugagga we tunaamuguza awali abafutukozi tutya? Agamalaalo gaveeko wulira omugezi. Duncan Kataala erinnya lyokka erya Kataala ekitegeeza kwerabira magezi ka n'eri Omusiru era olabira bombi kyekimu. Kati ettaka lye baagala otunda si lyabwe naye kuliko amalaalo kuba nnyini lyo omukadde nnyo waayafiiriddwa abazzukulu n'abaana bonna nga babaziika ano naye mbwe ekirungi ekirwo tebasemiitinga. Kati ssebo Omusiru ne Kataala
baagala amalaalo bagasimbemu amalagala ga lumonde kirabika ng'ebikata tajja kubuuza ebyo ebintu by'okuddayo mwaye tunnyonnyole simanyi baaziikawo tuziikula apaana onoomu abadde aleese ekiteeso amalaalo bagasendewo naye watya nga oba osenda amalaalo entumbwe nedda kungulu munnange nga bajja muli wano jjajjammwe aliwa taliiwo kati yabalekawo n'abagamba wano wammwe ne kasituka akalala waliwo minoko ne irizi olwaleero kati mwino kimanya jjajjammwe twali twamwazika n'ettaka ligize muveewo wano tewakyali wammwe n'aka bannange jjajja nga ate yatugamba wano waffe obwana bwatandika okayana abasajja babukuba kano bannange kuba omwana omugere ogutajja mu myaka gye abasajja balina embisembi basajja bagunzi bakubi fa wano gasiya bulala ogenda temuddamu kweyogeza bigambo ebyo bitakwatagate era olugongo luno watuyagala kuvaawo kankuwe jjajjawo ekitegeere saagala nina kikuba emboko mu lutibba yitawo tambula kuba emboko mu lutibba kuba emboko mu lutibba olemerawo bwana bubadde buli amugunu bulayika bugumu tereera genda bannange obwana bambi babukuba ngera omanyi bambi emyaka bakanda kuwoza ano waffe wetukulidde ne jjajja tuddamu kunyumya jjajja wano tubaga kuva wano tuve ku ttaka lyaffe muganira ku ttaka kunyumya jjajja ne babutika omulengo era ne balyoka babutabukira bambi obwana buno ne balyoka babukanyuga awatali gamba ne babukwatiddwamu ekisa n'akamu kale bambi obwana buno babuyisiza ddala bubi munnange bannaffe ekintu bwe batyo bwe bakikola ale kazanya n'okuzanya bano bambi bwatandika kaaba babugobye waka bubadde bwaleese omuyayu gwabwo abasajja tebabuganyiza adde obuguwutako ebyenda babutwaliddewo kirinnya mutikwa nga butandika kaaba bwebuuza jjajja yagenda wa gy'atadda kuba baala bataliiwo ne batandika obbabunza bintu by'ensi bizibu bakuzaalira mu maka ng'omanyi weewaffe naye bazadde b'olufa omusajja n'akugamba ni wano si wammwe kyokka nga wookulidde era nga ne kitaawo alabika bwe baamuzaalira bwebuuza we bwe buyinza okulaga ensi eno tekyaliko gamba ni kulazikulabe olugero lwakyuka zaalwa buzaalwa osirike zaalwa zikulabe gwe kasita ozaalibwa ku nsi omanya zizze kulaba katugenda okwetegereza ennange naye obwana bubadde bunkwasisa obusungu gwe sooka ove ku kyobusungu nga mpulira omutima gunteekeera Kataala awulira omutima gumuteekeera obwana nana tonaye tebusobola kuteekeeza mutima nkuteekeera gutya naye omusajja ono ye yalagawa kye basinga okutya jjajja gye yalaga luddawa kyobukagenda olita amalagala gwe kye tulina okuzaaka amalaalo tusooke tugasimbemu amalagala ga lumonde amala tugasimbemu n'emiwogo abafu baagala balimako lumonde saasira abanamukungula yo osima omumonde ne gukuwagama mimiro naye onaafunyemu okutya awulira omutima gumuteekeera yewe maawe ekabweka teyeetegera bulungi kati Ronald y'omusiru yalaba kimu sente ebyokuteekera omutima obanga aleeta enzikiza otidde okutya okwo oyagala kunzisa bwavu bwe tulwanyisa okuvaamu ate oliawo kale tuleete amalaga tusimbe ku bikata mugagga agenda okujja tujja mulaga ettaka lyaffe twali twakasimbawo amalagala awo
Yangwa atolwawo yangu. Kati omanyi kyogendo. Era ono yamugamba akwate ku babe nga yangwirawo. Tekawo. Efirimu egenda maaso. Twaga tubenga tulaba. Ludda bajja bigwera ne sinema yaffe eno. Nagambye evuddemu Emmy Productions nga bulijjo. Ekituusiddwako bannaffe abakyotera Film Productions. Era nga producer ye Duncan Kataala. Kati olujja ne basooka baluggala. Siwali n'omwakkirizibwa kubeera wano. Simanyi bannanga olengera obubbi bw'ensi bwe butuusi. Omuntu akwefuulira kulw'okuba gwe tolina maanyi gasobola kwogera kintu kyonna era n'akutwalako ebibyo omusiru n'akubba gwe omugezi. Ensi bweti bwe yeesulise okudda ku bikukujju Kataala yabba omugezi. Awulidde nno akawoowo kumbe eno adiba. Waliyo akawoowo. Genda okwetegereza ebyobuwawa ng'obitadde ku bbali. Ogenda okwetegereza. Abaana bano ku nsiko gye baddukira lengera jjajjaabwe bwajja. Naye jjajjaabwe aze mu ngeri ya muzimu. Kirabika jjajjaabwe eyo yonna gye yali yalaga oba yali agenze kuyiiya ndowooza emiswiba gyamukuba najja afuna ekizibu. Yafiirayo. Kati yagenda okujja abaana abasanze ku ttale bawoowola. Omanye emizimu gibeera nnyo ku nsiko okwo. Gwawulira abazzukulu nga bakaaba, ettaka litwaliddwa ne gubagamba mujje temukaaba. Babagobye ewaffe baaba kale tugende tulabe. Ebiseera ebisinga ssebo mulekwa bw'abeera ku nsi wadde abeera yekka naye aba emizimu gimulaba. N'akwata abazzukulu. Oyo ye jjajja gwe babbidde ettaka. Oyo ye jjajja abbiddwako ettaka. Yessabwa tube nga tulaba ludda bajja biggwera. Laba gye yatuukira. N'asooka yeetegereza ate jjajja yafa muvubuka omanyi abafa nga abatootota abo emizimu giba n'enguuvu. Kati gwasooka ne gubaga mumanye. Basindikiro. Ngenda kubaako omuntu gwe mbasindikira agenda okusooka okubanga abadde abiriza n'okubalabirira mu ekyo nze kamala okunoonya butya bwe tuzza ebyaffe temufaayo. Jjajja totuleka n'enjala baatulesezza omuyaayu ate temutya mwe mugumeemu katini bambi babugobye. Jjajja neyeeyongerayo. Jjajja yafuuka azimu n'asooka atunulatunula alabe engeri gy'ayinza okuleka ndi ayamba. Jjajja. Kano otwo tukakutte. Obadde okimanyi nti otwo tuleeta enjala. Enjala ereeta otulo. Bambi kakaaba. Emimonde gya baade nno bapulaaniza essebo ekyemisana nga masavu meereere. Kuba baba babatutteko omuyaayu gwabwe babadde baguguutira ku mimonde. Kati kumbe baliko ddala waliwo engeri y'embuga. Mu mbuga aliwo omukyala awumuddemu ye mukongozi w'abajjajja eminuuni. Munnange aba awumuddeko wano omukongozi. Naku zino ensi etabuse, sente zibuze n'abaloga tebakyaloga. Nsi etabuse. Ogenda okwetegereza mutulo omanyi ssebo omuntu weebaka emibiri naye gye emizimu gireka omubiri we gwebaka gye emizimu gigenderawo mu kubeyuka. Kati gwajja gusooke gugende mu beyuke. Tuli ku episode esooka ya firimu eno. Nagaye tujja kuba tubatuusako butereevu. Sinemba nnyingi nnyo ez'enjawulo. Naddala ku mukutu gwaffe guno ogwakyotera Film Production mwenna abatulaba mubenga mutusubscribingako tusobole okuba ntugenda maaso. Kati jjajja ono engeri bw'ali mu bw'omuzimu. Muzimu gwogera na muzimu. Kyova olaba omuntu aba yeebasa aloota bino bye muloota. Tinaloose ngenda ogusajja ne guŋŋamba ebigambo. Kumbe yaba amuyise. N'amugamba njagala otambule ng'endagiriro bwe nkuwadde. Osinkana abaana balayika okuba ni baasuuliddwa eri mu mitunsi emmanga. Obenga abaana abo otandika okubalabirira mpaka bwe nadda okubulira ki ekiddako. Kale ssebo emizimu gyogera ne bano balubaale
abalubannyanja bibadde ng'ebirooto. Kyobula batozanyisanga kirooto. Muzimu gujirawo ne gukugaa nafa nga nzise ekisawo kya $. Ng'owooza oba naloose kino bivaako. Oba oliawo obugagga bwo buli mu birooto. Oba oliawo kibookozo ziri mu birooto. Jjukira ne Bayibuli yennyini egamba Katonda ayogera naffe mu birooto. Kaakati munnange yasooka n'atereeza. Kati ate bano abaganga bo batambulira nnyo naddala ku bintu ebyo. Ekirooto bwe kiba kizze tayagala kizanyisa, tayagalira ddala. Kansooke ntambule ndabe bajjajja gye bandaze. Bajjajja baŋŋambye oba baleeta ki oba bazzukulu oba baleeta ki oba bagoberezi bajjajja bwe baŋŋambye. Kale saagala kubajeemera bajjajja, kankole nga bajjajja bwe baŋŋambye. Efirimu egenda maaso, twagala kubanga tumanya ludda gye biggwera. Kati kumba abaana bano bayeebase, bagenda maaso tubale bubi. Batugamba osubscribing ku Kyotera Film Production. Gwe wenna atulabira ku YouTube. Jjajja abanoonya anti naye yaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Nange ono gye yandagiridde nga wala. Ne bajjajja ne babonyaabonya. Gwate bajjajja okumanya babonyaabonya omuzzukulu n'akola emirimu naye ng'ayambala mbugunjulifu. Lwaki mba temuwa kasente naye n'anyuma ku mulembe gwa kwetega? Agenda otuuka eno n'abuzuukusa. Omanyi bajjajja bagezi, akaana oyinza okukalekaawo. Kati ate ko ne katambula butambuzi, kati abafunyisa otulo. Bw'otulo tumala obukwata, ono yabusanga butereevu bwe bamugambye abukole ki? Abusange. Munaye ng'akwata kubo abe ng'abongerayo. Tugenda maaso ne sinema yaffe era twagala kubanga tumanya ludda bajje biggwera. Kati mu kaseera kano ali ku ssimu. Nze nagamba ettaka weeriri. Weerini. Ettaka lyo libaddewo naye weeriri. Weeriri. Ligimu. Ligimu ettaka. Bwetofa weeraliikirira teweeraliikirira naye nze nga neeraliikiridde. Ttaka libadde ki? Miti gintawaanya jasiti gye gindi obubi. Emiti girimu obuka, kiyinza okuba kibanga kuba nagwo guba muti. Ekibanga kyekinkola ki? Ronald omusiru yeefudde omugezi. Saagala naye ano taafume bana emiti gino tegitundibwa buno. Anoonya wabbira ebirala. Wuuyo tetwagala kawawa ku ttaka lyo, njagala obeere n'ettaka. Baasi firimu yino niyo omusajja efirimu yino ekyumba kyembi waliwo endeku oba yakola kisimanyi tugobawo. Waliwo endeku n'endeekuulo. Kati endeekuulo tannamanya nti endeekuulo ezze. Ettaka lye bayagadde okuzanyirako emizimu gya komikambwe. Firimu yino agenda okulira enjuki agenda owulira enjuki awulidde enjuki nga ndeka ogenda okweregereza enjuki etabadde enjuki ebadde miwunyo. Baasi endeekuulo yamulerula. Wano wetugenda otandikira episode ey'ekubiri. Abadde mwesigi Alex akuweerezanga Ghost Kalyaama. Kyomuhendo Angel ono ng'akuweerezanga jjajja Ronald omusiru wamu ne mwana mulenzi ono Duncan Kataala. Evudde mu Kyotera Film Production. Tulabagane mu episode ey'okubiri. Akuume.